Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Webale kwekuumira ku MRU TV ne Royal FM. Nkomyewo ne program ya Fingers Tambula n'okumanya. Nange omusunsuzi w'olunaku Petero. Namugongo kabuga kasangibwa mu masekati ga Uganda era kano kasangibwa mu kyali wa Jala Zone mu Kira Municipality mu Wakiso District kilomita 16 okuva mu kibuga ekikulu Kampala. Akabuga kano keetooloddwa obubuga obw'enjawulo oba buyita ebyalo ebirala okuli Nsaasa, Sonde, Bukeerere, Bweyogerere, Naalya, Kireka, Kyali Wajjala ne Kira. Ng'ennaku z'omwezi 3 June 1896 abasajja abaali abatennyo baayokebwa paka kufa mu kifo kino e Namugongo ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga II nga balemereddwa okwerangira nti bavudde mu Bukristaayo era mu bano mwalimu Abaprotestanti kusa n'Abakatoliki. Buli ng'ennaku z'omwezi 3 June buli mwaka abakkiriza mu Kristo okuva mu Uganda n'ebitundu eby'ensi yonna bakuŋŋaanira e Namugongo nga bajaguza obulamu kosa n'okukkiririza mu bajulizi bano. Enkumi n'enkumi z'abantu zikuŋŋaana buli mwaka era June w'omwaka wa 2015 abantu abaali babalirwamu obukadde 2 be baasuubirwa okuba nga be beetaba mu bijaguzo bino. Abajulizi 22 okuva mu Bakatoliki be baasuumusibwa ne bafuuka abatume nga bano baasuumusibwa Paapa Yohana Paulo owookuna ng'ennaku z'omwezi 18 Oktoba wa 1964 era mu kifo kino waazimbibwa amatiribona g'ekereziya gye baatuuma basirika era wana basinga we baayokebwa. Mu kilomita 3.2 ziringa mayiro 2 w'osanga ekkanisa y'Abakristaayo era nga wano we wali ekkuumiro oba museum omuli ebiwandiiko ebyogera ku bajulizi 45 abattibwa ku biragiro bya Kabaka Mwanga wakati w'omwaka 1885 1887. Webale kwekuumira ku MRU TV ne Royal FM. Sigadde nze omusunsuzi Petero mu program Tambula n'okumanya. Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya.